kale nga tugezeeko enteekateeka yabadde ya lunaku lwajjo, enteekateeka yabadde y'ebukunda nga bwe yatambudde. Ebukunda ffe we twasalawo ne tugamba nti we tujja okubeera nga tuyita mikwano gyaffe abawuliriza puroguramu ki ekiriwo. Wadde ebifo biba bingi naye oyinza okugamba nange wano wewange, si byakubuukira bubuukizi nti nteeke muliiku nti kanteeke wana. Abatutegeera era enteekateeka yasobodde okuba ate nga yatambudde bulungi nnyo. Enteekateeka eno yabadde ku mulamwa gw'aba DJ. Aba DJ omulundi guno be twasobola okuba ate nga kyekiruubo esobodde okuba ate nga esitula eddaala. Mu nteekateeka eyo be ba DJ be twasobodde okuba ate nga edition yabadde y'aba DJ. Twabadde ne DJ Ziggyman, DJ Ratso, Kadonya, Ken Pro w'Ekijumbula, Alex Bro, DJ Baby Love n'abanywanyi abalala basobodde okuba ate nga babaddewo Robike, Dad Muziki, Madimbuko, Muzeyi Kamadi, Pastor Munyesa buti. Bonna basobodde okuba ate nga babaddewo mu nteekateeka eno. Twabadde ne Ketu ejjudde ku kya sound, Fimbo Sound eya DJ Ratso yatuwadde drive. Abawulidde ku drive DJ Ratso yatuwadde drive eyo. Era naawe alina omukolo omukulu oyo. Bw'oba olina kivulu mukolo osobola omunoonyaako ofiisi ze ziri awo Kijjabwemi. Ekijjabwemi opposite ne Pion Tents. Ne bannaffe aba Pion Tents baatuwagidde kati enteekateeka. Fimbo Sound ebbanga ettono lyakamala mu kibuga Masaka naye omuliro esitudde gw'amaanyi. Kati endongo obanga gy'oli eyawagidde ki ekiriwo, Fimbo Sound yatuwagidde byonna nga bye wabiwulidde. DJ Ratso n'agiwanika n'agamba kyekyo. Wajjayo Sound T-Pro system eyagambye ku lwaki ekiriwo bingi nnyo byetukoledde nesobola okuba T-Pro system drive n'atuwa stage. Ebyo byonna ne bikola bitya? Zezo sound zitwasobodde okuba ate nga twatambudde nazo. Twatambudde ne Ketu, Fimbo Sound, Wajjayo n'eya Musa afa. Betwasobodde okuba ate nga twatambudde mu bya sound be banywanyi baffe. Abakulu bonna bazze. Deputy RDC Serwaji Faizo okuva e Sembabule yazze yaguze emmeeza namba n'agulira n'abawagizi okuva mu Kimanya tiketi ya 50 namba. Salongo Kalema Paxi yaguze tiketi ya 20 okuva Mbukoto East. Abavubuka bonna abavuddeyo ne bajja Bukunda. Yabaddewo era enteekateeka tambudde bulungi. Tiimu ki ekiriwo bye yakoze? Bagambye ki ekiriwo tugiwuliriza ne bagula n'emmeeza. Tiimu Kyazi Promotion, tiimu Centenary, waliwo tiimu Jajja Kawalya yabaddewo. Nkugambye ekyabadde Bukunda kyabadde kyamaanyi nnyo era twebaza abaguze emmeeza. Waliwo bannaffe abali ebweru w'eggwanga abatasobodde kuba ate nga batuukako naye olw'omutima baguze tiketi. Waliwo abaguze tiketi mu nteekateeka eyo, waliwo abatasobodde naye ne bagamba ku lwaki ekiriwo. Twebaza ne Ketu Events, DJ Deus ku kya sound. Enteekateeka yonna yagituwadde layinale 3 ezo baziteeka Nabugabo. Ekyo kibadde tekibangawo enteekateeka yadde Masavu Merere. Twebaza mukulu Joseph namba 3, mukulu Joseph Sembatya ku lwa Salongo Kimera ne Naalongo. Enteekateeka twebaza enteekateeka yatambudde obulungi. N'abawagizi abavudde yonna mwebale nnyo, mwebalire ddala yonna gye mwavudde muli baddala nnyo. Ate n'abanywanyi bayiseewo Mbaziira Tone ne Suuna Beni. Mbaziira Tone ne Suuna Beni baatuuse essaawa zabadde nga 4. Nanti mu kutandika twabadde mu 7. Mbaziira bwe bayingidde ne Suuna tiketi n'erinnya nedda ku gumu kitundu. Bwe byabadde bwe bityo era ebigambo ng'emwabiwulidde. Emboozi ngenda zibawa kati mbadde njitematema nga omanyi nti kasupidi kabadde kanene naye ng'enteekateeka. Ebukunda abadde Masavu abavudde mu Masaka
mwakoze kyamaanyi nnyo era batuwagidde abantu abo waliwo bannaffe aba the coffee village batunda mmwanyi Pion Tents bakola tents bali Kijjabw emyawo mukulu Julius akulira abawagizi ba ttiimu ya Buddu omukulu yatuwagidde nnyo waliwo Tom Shoe Center ali ku Buddu Plaza omukulu oyo yatuwagidde omukulu bamuyita Wheels Class Fashions ali ku Twin Tower naye atunda ngoye Ssalongo Muyunga ali ku Mutok Complex yatuwagidde bannaffe aba God's Care Driving School bannaffe aba Stream Live Avenue batuwagidde nnyo bannaffe aba Charles Promotions bonna batuwagidde enteekateeka yatambudde bwetyo bwe yasobodde okuba ate ng'etambula mwebale nnyo mwebalire ddala era enteekateeka ye yabadde badijja abo kati omulundi guno be twabadde nabo omukulu Pastor Munyesa Buti alina ekivulu nga 24 ku Diplomatic ekijjabw emi ajaguza emyaka 2 mu Katemba Pastor Munyesa Buti ekya DJ Latiso kijja ekya DJ Kenny Pulo ekijumbula yantegeezezaako nti kijja badijje bonna be twatambudde nabo naffe tujja babeerera mu mbeera yonna Fimbo Sound Ketu Events mugiwe emirimu Ketu Fimbo Wajayu twebaza bannaffe aba SBL Haji Shafiki Ebirizi yatugulira ticket mukulu Dombo Homeland Events bonna batuwagidde mu nteekateeka eyo ndowooza mu mbeera kuwaga okola ki si bwe kiri ki ekiriwo bwe yatambudde